Ukimanyi bulungi nnyo badde nnoonya empapula zange okwesimawo n'abakansala ba Kampala Civil Division bonna. Of course, olaba that is a massive mobilization. We have mobilized our people. It is beginning here in Kampala Central Division. Tetugenda bakkiriza kutujogera wano tugenda kusiitaana ate no street yaffe ne bali kubatiaga senkana ki waffe. This is our home. Kamwokya is our home. Kamwokya is our home. Kamwokya is our home. Tuli bavubuka abatali bakozi bafujo wabula twagala okutuusa gavumenti eno mirembe ate singa ogaana mirembe tusobola ogituusa mu buli ngeri ate ng'amaanyi tugayina oyina muntu nera ffe tulina byetaagisa nze Museveni wekanirakuga sinnazaalibwa nina emyaka 23 neera okyatulemeddeko tutuuse tukuze tufunya abaana batugendako zukaza ne pulezidenti Musa tukusaba daka ebbali mu bulungi sesaawa yakyagulanyi senta Bobi Wine okutukulembera tukoye obuvuzi bwa nakyemalira Pulezidenti Museveni kyusa mu mbeera. You're nothing. We have the tomatoes. We found a solution. You can kill me if you want.
abantu kitegeeza kwebereramu tuva kuwandiisa kansala chairman Kisenyisi abasajja baze batukubatiyaga chairman Nyanza akomawaziza empapula teri abakozeeko yadde olutalo ate abasajja lwaki batuzolera mwana bwe batyo okwebereramu ogwo musango faza gwaki Mwami Museveni obajja obajja alina okugenda ffe Uganda ne Uganda yeffe abantu ekisegede bulungi abantu bannayuganda kye basalawo kyekibeera ekituufu ffe twasalawo dde ekituufu nze nazaalibwa ku muleme gwa Yoweri Museveni nagukoowa dda era saatagana guwuliza nze njagala mulembe mulala njagala kyenji era kyekinsumbuwa mwana okutawusa ne kati nze kuba kansala nga njagala okwebereramu tulabe nga tusigula omukulu President Museveni oyo tumujja mu buyinza teeka Bobi Wine asobola okukulembera eggwanga lino tulabe nga naffe abavubuka tusobola okwebereramu n'eggwanga otambula obulungi n'ekiyina kyatiyagasi kye batukola tunoonya just mpapula twanaba mbeera yalaala yonna nabo kijja batuukako saayo kijja bagwako naye tugenda kwebereramu mu mbeera tufuddeyo Okujanga mungu besasu kufa. People are just gathering because of you. Asajja batukubatiya gasi kuweerere ne weebuuza tiyagasi lwaki bwe batukubatiya tusiza musango ki eno si yaffe. Fenga amanyi g'abantu tugiremesezza tugigamba tejja kusobola kumalako na bannansi n'olwekyo bannansi tugiremesezza okulaba nti oteekawo n'ettagaliko lyayo n'olwekyo bannansi twagala okubagamba kino kye tukoze kyennyininyini kyabula kuvumirira ekko eriri ku mitima gy'abaana abasajja b'NRM abapoliisi n'ebitongole byonna okulaba nti bitulugunya abantu. People power.
Guidelines which are put there, not coming in big crowds. I think they are getting my argument. Yes, that's what we want. We need people who are organized. But the problem, bakole amateeka tegabalagira okukola wabula si kujja mu mulolero gurupu abantu bangi byetetubyetaaga. Tugezako okutereza mbeera ebaddewo, so ebintu bidde mu nteeko, abantu badde ku mirimu gyabwe, ffenna tugende nga tukole emirimu gyabwe. Kibadde kirowoozebwa nti amazzi gabaweddeko ge mubakuba, kyemuvudde musalawo muteeseeko nabo. Abantu tulina oteesa nabo, abantu tulina oteesa nabo. Amazzi gabaweddeko afande. Abantu bambadde masiki ate obulambo tubwetaaga ekituufu tuleeta musajja waffe Munnayuganda Bobi Wine si wa mugwira. Bobi Wine Munnayuganda ate muvubuka Museveni okaddiye ddayo mu nteezo zikunyambire. Tutwagala kubeera awo otwesibeko otwesibeko Museveni ddayo mu nteezo zikunyambire. Museveni
Their time. The people have decided and they can't stop them. The wave is for real.
Ekikubo lwaki tukoye Museveni n'abantu bagoye kuba mu mucyankalanya embeera naye nga tuli mu maaso ne guni ne nimu naye kola wowe ne nimu no just go sit down on the side ndio kwa kama baziisaawo batya singa tukola ekisingako wano bajja Excuse me. Wewe. Komanda toka huko. Tuliva mpisa tetumenya matema na ye polisi. mambo ya pesa afande
We just don't want any commotion. We can keep them inside and away from the road, but we don't want an arrest. You give us any candidate. Then we cause at least normal around the place. Find our power, Our power found the music is 75 Uganda for No, because you see, there are many candidates returning forms. Actually, many are still on the way, so we want at least this normal environment here. So we are telling the police to withdraw because many candidates are on the way. They are all bringing, they are turning their forms. So we want at least normal environment here. Otherwise, this business of coming here, they cause commotion, they provoke the wananchi, and they end up reacting. These are headquarters of the people power. People are picking forms and returning forms. It's a normal exercise. Why should you tear gas people who are simply entering to nominate? Where is the problem? So we are calling to behave. That's all. No, we are not interested in any arrest today because the people who are coming are innocent supporters of people who are coming to turn forms. So we don't want any arrest. We are simply calling upon the police to keep law and order. We sorry our police. Balekera okola commotion no one. Ekigenda maaso tewali wano lutalo abantu bakomya mpapula zaabwe kowandiisa nakufuna bifo tewache takisaba kuba muti ya gasi twana mwa inabisi twana ina problem polisi tusaba era mekutaka wano fujo lyayo nyini polisi yakole tukasabye bano abasajja bagala tuwana muwali nabo kiki ekigenda mu maaso kino tumubatwalira gwaki tuze kumya babula tupatwa gazachi umutwa
Omusajja mugamba tokuba. Banda kwa nani? Kwa hospitali banda. Banda. Distance okuva ewaffe wali okawano. This is our street. This is our street. Mutambule mwambuka street eno yaffe. Street eno yaffe. Tutambula kuva wali kitale kugumiikiriza bukwakulizo. Ne police tesobola kugumiikiriza katwangu bali. Kuva wali kutuuka kimala. Ekumula walala wonna. Ekamwoca ngenda kufaafagana nayo. Poliisi yasonyiwe ekamwoca kubanga wano tulwanyisizza obumenyi w'amateeka ebbanga ddene twetukuzizza abaana ba wano.